Ina maaso. Esimu yange gyosago tosakeberera kukonze nkeberera kwa ate katugirinamu n'amaddu tetuzigabagaba. Agiraba. Eri bulala. Agiraba. Ngiraba. Kati toddamu kaayana mukuliko eyekiwuba ladde bayiga okuzannya obusota ati mubuveeko mudde ku miramwa. Nabadde ozannya kaki ku ssimu. Budde bonna mbadde mumala na mukazi wange. Gwe tekyakosa namba. Nze tekirina kyekinkosa. Olaba lockdown yeetankosa. Naye katongamba okujja ku internet kikyankosa. Kinkosaako ki? Nze lockdown yo njijjukirako kimu nakola sente kuba nalina olubuto. Ebintu ng'ebyo bikosa batali bafumbo. Mbe simanyi waliwo enteekateeka bweti. Kati tukyali ku internet. Simanyi lockdown kubeera waka. Ebyo bikosa omuntu atalina mukazi. Oba olina omukazi biba bikosezaako ki? Gwe tokirina namba. Bafunye n'obudde obubeera ne mukyala wange waka. Kati kyekyo. Kitegedde ssebo naye gubadde gwa byafaayo nnyo naye omwaka ogubeeramu tufunye pulezidenti waffe omulungi omupya mwaka mupya yoyo gwe mwali mwagala kati ate olinga awaka n'ombuuza oseka gwe twali twagala gwali tomwagala nali nyina mbeera gye nali njagala gwamu naye nze byonna nga bwe byagenza alhamdulillah ffe twabisiimye tetuwakana babawakana omwaka guba gukisa bingi bye tuba twetaaga okukyusa mu famire guno omwaka nze kyengunyumirizaamu ebyo gye tubadde byonna simanyi bya internet simanyi biki simanyi kukyusa bye tubadde tebinkwatako nze ekintu ekisinga okunkwatako nga kiri ku life yange kyensinga okwagala bafamire bannange mukyuseemu. Okola ki? Musajja kyabuuzizza kituufu naye genda mu maaso. Anti bwebwo otyo omwaka guno omwaka bukyanga gutandika tolabikanga nako wano. Kati lwolabiseeko wenna oli wiiki oli awo obongoota bubongo simanyi tosula mu nju. Nsula mu nju. Kati kiki ekikwebasa ng'osula mu nju ati? Nowebaka nojja okwebakira mu pulogulaamu. Lekera okwebakira mu pulogulaamu waliwo comment nga n'agamba muwala we yeebakira mu pulogulaamu n'asumagira ne mugamba munnange mutabani kiva wa mutabani tamukkiriza kola ki ekiro obudde bw'okwebaka bubeera buti nne nga balabi baffe Patronize Media tubabuuzaako mwebale kubanga ate mutuwagira mwebale kulaba mukutu guno mwebale kulayikinga mwebale kusharinga ab'e Dubai babasawula kutumiddeko nnyo webale kubanga ate kikwasaganya muwala Nebo inayo omuntu ali ebweru. Waliyo gwina omuntu ina ngo ino mwina kakote ngali bweru gwe. Ani? Nsuubira okumufuna. Kuno omwaka. Okumufuna. Ate era nina ne mukwano gwange yangambye ali Kasubi ate taba bweru. Ali Kasubi. Ate gwoberawo. Namungona. Ku Luyinja. Akwagala wakusanga. Oba una kadde konna kusanga utali Sokutali kasama meka. Sirina sawa. Tesirina program. Kati woli. Era nakati bwangamba nzija nendawo. Enenga twayingidde omwaka omupya mukadde gwawe ndo. Ekiwubalo ky'obutaba ku internet bannange bakiwulidde. Eky'obutaba ku internet. Kati kwe bali. Kati kwe twazeeko. Oli mulalu gweyo tekola. Leta TikTok tulabe. Shit kati ndengera linet. Leta TikTok tulabe. Ina maaso. Esimu yange gyosago tosakeberera kukonze nkeberera kwa ate katugirinamu n'amaddu tetuzigabagaba. Agiraba. Eri bulala. Agiraba. Ngiraba. Kati toddamu kaayana mukuliko eyekiwuba ladde bayiga okuzannya obusota ati mubuveeko mudde ku miramwa. Nabadde ozannya kaki ku ssimu. Budde bonna mbadde mumala na mukazi wange. Gwe tekyakosa namba. Nze tekirina kyekinkosa. Olaba lockdown yeetankosa. Naye katongamba okujja ku internet kikyankosa. Kinkosaako ki? Nze lockdown yo njijjukirako kimu nakola sente kuba nalina olubuto. Ebintu ng'ebyo bikosa batali bafumbo mbe simanyi waliwo enteekateeka bweti
kati tukyali ku internet simanyi lokodan kubeera waka ebyo bikosa omuntu atalina mukazi naye oba olina omukazi biba bikosezaako ki mbafunye n'obudde obubeera ne mukyala wange waka kati kyekyo nga guno mwaka gubadde gwa byafaayo nnyo naye omwaka ogubeeramu tufunye pulezidenti waffe omulungi omupya mwaka mupya gwe mwali mwagala kati ate olinga awaka n'ombuuza oseka gwe twali twagala gwali tomwagala nali nyina embeera gye nali njagala gwomu naye nze byonna nga bwe byagenza alhamdulillah ffe twabisiimye tetuwakana babawakana omwaka guba gukisa bingi bituba twetaaga okukyusa mu famire guno omwaka nze kyengunyumirizaamu ebyo gye tubadde byonna simanyi bya internet simanyi biki simanyi okukyusa bye tubadde tebinkwatako nze kintu ekisinga okunkwatako nga kiri ku life yange kyensinga okwagala abafamire bannange mukyuseemu mbeera gye muyisamu abafamire si nnungi si nnungi famire zino zeeyisamu ntu bangi nnyo mu famire beeyisa mu mbeera eringa ey'ekintu olino naddala bano abeefuula nti nze mu famire nze w'amaanyi ninamu ku ssente abalala tebalina mbeera gye muyisizaamu mu famire si nnungi ekitegeera ebeera mbi ku lw'ensonga nti gwe weetwala ng'owakabi mu famire naye ng'ate ne banno b'oliko nabo baba bategeera kuba tebaba gw'oliisa n'omunaku yeeriisa nawe omugagga yeeriisa n'olina amalako banne ebirembe mu famire olw'okuba alinamu ku busente buli kimu ayagala bagulumize ye buli kimu bagambe ye kakati ebintu ng'ebyo ng'era bweba tolina ky'omutegeezezza nti oba kino tayagala na kumanya kati si abantu bwe batyo mu famire guno omwaka 2026 nandibadde nsaba bakyuseemu ne bw'oba olina ky'olina tekigasa ggwe nedda nammwe era bennyini bwe mbeera muteesa meeting nga temunnakubira kamugaayinamu meeting mulaba tetambula nammwe abeefula nti muli bubi mwe mukireetera okuvimbya olina mwe mulekeraawo munoonya temuli bubi kuba mukimanyi ayinamu era mutandikira babagundi bw'aba tazze tewali kijja ttambula babagundi tulina meeting ewaka naye taaliwo katumukubira atuweereza ekyokulya kalwa kitavimba Andi kati mulimu abantu abamu nga bo nga bakimuteekako nebayo neyeegulumiza obwegulumiza nga ye ng'alina kaalinawo oluusi baba balina ate ne kaalinawo nga ye alaba alina ate ng'aba talina kubamu oba tulina kubamu oyinza okubeera mu kika ggwe ng'omanyi nti kati mu kika nze mbakulembedde kyensazeewo kyekigenda mu maaso muli jiimuyo wabaira oli jiimu zikyuka empya bwenza okulowooza nti kati gwe obadde ow'amaanyi kumba abaana eno nabo bali eno bakola ki bali mukola nabo babafuuka ab'amaanyi anti nabo omusinga nimbotuuka n'omusinga olw'okuba yabadde amanyi abadde n'obuyinza asigala amanyi ye kati wa buyinza aje ndi ku famire zonna n'ezammwe mweziri kati ate naawe kati naawe oyinza okufunga ng'ewammwe kagereko oli eno nga bw'ogenda mu kyalo bafuukire maye omuntu abafuuka ekimbala bulabye nze ne mubika nsobola obbalwa kati naawe leka toli mwangu mu kika naye gwe basenga be bagamba tyawo abamu kati nno gwe oyinza okulowooza ti ngenze nzigumidde ndi mugulumivu naye ng'eriyo abakuvuma ha olulwo olutuuse omuntu alabye tugenda kukola kibeera olugezigezi alese emitwalo 2 naye n'alyoka atulalinga alese miliyoni egenda okuma ate nno n'okusonda olw'okuba alese ku busente obusinga obwabanne ku busente obusinga nabo baba basonze n'alyoka ayisaamu ono alese 5 olw'okuba yalese 15 kanalaba nga ye ono alese 5 amusinga kinene nnyo wandizitodde zonna tukutenda olugezigezi n'okumanyiira kati awo naawe gwataddeyo 5 zijjeeyo nziteeke wandizisonze ate yawa olugezigezi olw'okuba mwemuwa engezigezi kati mwemuwa engezigezi olw'okuba ezze olese emitwalo 15 bano abasonze naye nno mwandyongeddeko wakubadde muli bubi naye ezo sente muleese ntono nawe ege 15 gy'oba oleese siziba sente kuba tezina kyezimala naye nze njagala ogambe ti olw'okuba oyina nnyo era ekika okyetisse gwakulembedde mu kika
omukolo gukole wekka ffe tubeere obubeezaawo nedda kati kintu kyangu nnyo bw'obange wamwe bwekitobe kyabadde bika byonna mwenna bika newammwe tuli kubika newammwe anti nze njagala nkutereze waffe kuba toli waayo ate toli waabyo ki toli waayo nze kyenjagala nkutereze fe okimenye ekika ekyaffe wabaawo afudde nikesi nga waliwo afudde oba kizibu kyamaanyi okimenye wasobola ovaayo taata omu n'abikolako byonna kizibu genda kizibu mutata ani kati mwecheku kati gwe chamwe mba musoka ne musonda ne mukola kiyo osimanya oli naleta 15 oli naleta ki fe waffe abembogo be basinga okuba n'entondo kati gwe kati kambuze kati gwe ngagwe kati kyo kitwale nti oli yakikola omulundi gumu naawe oluddako n'okikola nedda kati ate nze John oba wa mugaso ki oba wa mugaso ki mu kika oba wa mugaso ki mu kika wuliriza nze gyonvugidde si gyendi kuba nze ne waffe kintwalira emyaka yange egyo nga siri nnyo kati yemmwe aboolugezigezi mu bika ogamba ne bwe sitagenda kati ate oba munnange ne bwe sitagenda nze muna ekyali kintwala mu kika kanti kugambe yali taata wange na senga ne bafa kati sinatera bwegamba mu sirina kika nze gye nazaala kyekika kyange era nsiba mbagambe waffe nti nze newe batajja kunzika wabange bajja kunzika bajja kuzika kati wasalawo kujja ate bonyabonya abafamire ya musajja kati gwe kitwala wasalawo kati ewammwe bwakule kati ewammwe wakulema ewammwe kyakulema walemererwa ekyammwe empisa zo kati tokiraba nti ezo ziyise empisa zo nozitwala eno ekya ssente n'ogatta era bwe kitambula nze mukika ekyaffe kankugambe kamuganze sisondangako kaŋŋambe nti n'omufu yakafa nakigwebye muntu gwensondedde kate mpaddeyo n'omutwalo gumu nze sisondangako saagala mmanya bifa waffe saagala kati yemu abakkiriza nti bali abasonda be b'amaanyi nze simanyi oba basonda oba tebasonda nze ngegezaako okugamba kino eno nze sikaayana kiko oba basonda oba tebasonda oba oli yeegulumiza oba teyeegulumiza nze ngezaako okugamba kino nti abaavu balina entondo bwembanga lwakwanza kati yemmwe kati yegwe kyekyo wanti kati bw'oba ogamba nti nze kati ewaffe newe mba ngenze sisonda kati yegwe okkiriza nti olina mwina ababalabirira mu kika nze kati ate nkugamba bino ebigambo nze kankugamba ebigambo mwe mulina ababalabirira mu kika yakufiirwa ekyo neva ekyo nakyogera sirya waffe mukyere musimanyi abafiiriddwa simanya ndayanyi ati ze entondo ze tugambye tukkiririza mu olw'okuba omanyi waffe nwanira kacomo kubanga olw'okuba omanyi nti eri tolina kyogenda kuba ebiri byonna byonna babikozeeko kati toyagala lya mmere yaabwe gwebitwala nti musonda gwebitwala nti musonda anti kati kiki ekigaano lyayo kiki olw'entondo nawe wammwe n'ofiirwa siryayo newammwe n'ofiirwa nze kamoga bwe mba najja ewammwe okuzikira nzija nkimanyi mu takisi ninamu emitwalo 2 nti ngenda tuuka oba kamoga nga naatera okutuuka waliwo tawuni gye batundamu emicomo nze nendi obucomo bwange obwanyama n'akacupa ka soda nengenda nenziika nze sigenda kuzika muntu mulidde mmere kati ewamwe mba nasonze nti kati gwe kyakuyingira mu mutima olwekiri ekiva ewammwe ate waffe gye sikulidde nze nkulidde wali namuŋona simanyi nako oba basonda simanyi mbamanya tugamba tata gundi eyakoze nga boogera ku bizindaalo egimu emike gye mbadde njagala okuja egimu emize egiri mu bika nti oli ava eri nga kati yemmwe abava gye muvudde nga mugamba nti owaaye kati nze bwe ŋŋenda kasitamaliriza okuziika kyekyo kyokka kiba kiwedde bagundi bakola ki bayeetikka ekika kati yemmwe nze siina gwe mpayiriza yeetikka kyaffe enkutte bubi bw'ova eno lumu nantondozo era ekikutwala kugenda kutuusa mukolo nti ngenze kati gwe yegwe ekyo ekikakyo kaŋŋende tebagamba mbwe sibaddeewo kaŋŋende tebagamba nti sibaddeewo ova eno gwe ng'okimanyi nti nze bwe naatuuka wali ebyokulya nga neerira ntuuka eri ngenda mukuziika olumala oziika nga ntambula nga ngenda kakatiyekugambye newobeera gwe ne bwaba kigozi ne wabeera ni ng'afiiriddwa nze situnuulira ogwo gwe gumukumize era gwe gumukumize gye mbadde nina okukonako kubika nze ntandikidde kubeegulumiza
nebetika ebikanti bo bamanyi nezo zonna nemize mwegamba bwobanga oli mu kika ekyegunga mulimu ewammwe eyegulumiza gyonna ebikamu ebirika bebo kati nze bendiko bebo bogamba nti mmwe ababakolera ku buli kimu bebo bogamba nze beŋŋamba kino wama kati kambe kabogakaya bwe nova eno nze mbagamba abawuliriza bw'otuuka mu kika nga mulimu omuntu wammwe asonde nnyo obanga yagulumiza nti simanyi alese nnyingi biki muzigane mugambe kwate 15 gyo babiri galeke tusonde ffe 5 tuweze ze twagala kintu kiba ize nnyo akulaza asonze kingi yes bwembeera nemuze egiriwo gyonna mutuule mugiteeseeko va ku bano bamuwala nti nze ekiba kintutte kumala kweziika bemala okweziika nga nvaayo kankubuuza ki ekiba kikututte wamu walaba ekiba kintutte ewaffe mu kizibu oba ogende waffe kyonna kati badde mu kizibu kyakufiira emba ngenzeeko ewaffe mu kika nga ngambye ng'ekikututte katugeze waliwo afudde ki ekiba kikututte wabeerawo ekizibu ewaka oba kyakufiirwa nengenda tuma ngenze mu kuziika kati oba olina kumalayo ebbanga kyokakasa omugenzi oyo nti ddala omulumiddwa ekika bwe muba mukwataganye tekitegeeza nti saagala gamba byakwataganye omufu bw'aba afudde leero mba nina okugenda leero enkya ne tusibawo mu kuludde lw'okuziika nevaayo enkeera so sigamba nti bwe mba ngende enkya ku lunaku lw'okuziika nveeyo no ngenda leero lwafudde enkya ne tuziika nevaayo enkeera kati gwe bwoba ogenza ovaayo ddi ogenda ddi omufu afudde nze nkozeemu anti kati ffe tuli basiraamu tulina okumanya mwe abatali basiraamu musuza omufu ne wiiki naye kati essaawa zino nyinza obba ntudde ayira balina ebbina nyinza obba ntudde kyokka nandimukutte naye nyinza obba ntudde ne bambikira ne baŋŋamba waliwo afudde essaawa zino kati manye waffe tasula zino essaawa 8 tumusaayo twemba muzise kikyemba nkolayo olumala oziika n'okomawo okuleka kati nga Nakyo eyafudde bambi kitale kya Nakyo wange nakati okyannuma Nakyo yafa ssaawa 9 ogw'olweggulu nga tulina ossulayo tumuziika enkeera era bwe twamuziika ne tuvaayo ne kamuzaala yennyini n'avaayo kati bw'abanga naye yennyini avuddeyo nze ngenda okuzza Nakyo oba kyogamba mu kika kyammwe mwenna abalimu muli basiraamu ewaffe by the way kati kankugamba ekigambo kino ewaffe neekooyedde bwe bukya ku makya ne ŋŋamba nti ndokose banguba mu kika kyammwe mwenna muli basiraamu abaliyo basiraamu bonna nze nga bemmanyi mpozzi ng'oyo simumanyi mpozzi nga bwe sibeerayo nnyo naye bonna bemmanyi kati bwebwe obuzibu kale tuli bagundi bbiri basiraamu nabatabuliki kankugambe bwekityo zeddiini eziriyo tosobola kuŋŋamba ekika kyonna kya ddiini emu ddiini bbiri basiraamu nabatabuliki sirinaayo ndala gye ndaba sirinaayo era bw'aba gyali sijja gamba nti nkigala nti nga bw'aba gyali sinnamumanya nze simumanyi sigambye ennyumba yammwe famire omanyi temwawula Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abiri nsamu kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 7 42 44 76 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kati obadde okyambuuza temwawula bintu bino soko nyinyonyole famire yetu temwawula bintu bino gwoyinza ogamba gwe ekika si ye gwe taatawo ne maama wo ne baganda bo ekika
kiba kigazi kati goyogera kuwaka wammwe nga gwe kitawo ne maama wo nandi kati bwe mba njogera ku kitange ne mmange kitange yazaala abaana 3 mama nazaala 2 kitegeza tuli abaana bameka 3 nandi badde nkugamba mufa abasatu temuli atali musira kati family ya mwe no gitegeera ekiko kitegeera kikacha mwe no kitegeera kunnyonnyodde mu lulimi Oluganda ekikacha mwe no kitegeera kunnyonnyodde mu lulimi Oluganda ne nkugamba nze bemmanyi manyi basiraamu n'abatabuliki kati bw'abaayo abalala sikiwakanyiza naye nze mu kikabe mmanyi nti ngenze wa taata gundi ngenze wa taata gundi abamusiba nenya mpozi n'ekirala kinizera okunenya mu bika walinga wedda enkola y'okumanyagana tumanyagana nga buli lumu walinga wedda enkola y'okumanyagana naye kati abazadde mubeeraawo mujja ne mu kuziika naye n'oli nojja nga tomakibula nga abaana beezaalamu n'olaba guno guzadde muguli n'ogamba kakati bino biki bye bakoze lujja eyandibadde nga ajjanga mwannyina ajjanga bbaawe kati n'ogamba laba ekyo so ebintu ebimu emize nina enjagala gye njagadde tutereze kuba kakati ebintu abamu bagenda ne batunuulira nnyo ebyobufuzi ne bava ku byobuganda so nga ate ebyobuganda bye twandibadde tutambulirako ennyo so kati abantu ng'abamu kati ono mwana wange ajala bwajja n'agamba nti ye famire yaabwe bamanyiko bebo bakola ki bamanya izo kuba manyi kitawe na nnyina ye family kyekika ndi muntu mukulu atasagala kati ngatasobola kumanya atasagala nnyo mpereke example kyekika nedda kyoyogera nedda ontadde example kugambye mu kike kyaffe tumanya ogambye bamanyiko Bw'obayo omulala kye kitegeza tebanamuleta mu kika nekubuuza bwemba nkugambye toloza ki ekiviirako omuntu okubeera n'obutabanguko mu kika naga kati katugeze ng'abeegulumiza mu bugagga oba oli alina emmotoka yeegulumiza tugezeko teereza abantu oŋŋambye nze gwe si bye nkugamba gwe gwalowooza emmotoka nze nkugamba kati naateesa ki kitegeeza vuga omulamu ago ogumaleyo gwamanya bwe kikulu gwe oyagala kukola ng'okola nga gwe ng'omuntu tokola nga gwe ng'omuntu Program togikola nga gwe ng'omuntu mbadde ngaziyiza program nvudde ku byasoosa ngambye kati gw'olowoozezza mmotoka gye njogerako sawe tujja omulamu kati gwe bagambye ajala buli alina mmotoka akusinga nedda guli mulama gw'abantu si ffe tweteeseza anti kati gwati gweyeyogerako nga gwagulemeseza nze binnemye olwalira lansirise saawa namba agyogedde yekka nnemye nkugereza nze njogedde ku mmotoka Justin kirazinaga kati tutangaaze abantu ekibaviirako obutabanguko oli ojja kujja n'akamotoka alabe nga kyakabi ng'apangisiza kapangisa otandise ajja gw'omanyi abana bye njogedde ate kyani aganya okwogera nagambye ko tetayogera kati ate lwaki ogamba lwaki ogamba nti mbasiibule mutolina byoyogere kitegeeza ebula Uganda eno eribamu obezi n'abakulembeze olusi tubanenya naye nga n'abantu nabo naffe tetusoose kwenenya nsobola bonnenya omuntu nsooka kwenenya eno ensi abantu bamu bagamba bakolagana nabo oba tojja mmalako naye nga omulabi waffe Watoners Media wamaze nkwagala nnyo gaze MC Magombe abampagira mbaagala nnyo baganda bange mikwano gyange naddala mwenna ab'ekibuga awo wakyemmanga awo ng'okkirira wansi ku paaka ya Birole mbaagala nnyo mwebale kubanga bafande Kasolo okutumiddeko nnyo webale kubanga ekintu okikwasaganya webale natambuza mwaka mupya wagamba wae family ffe zitufuukidde ebitalo so family bwekito wezibeera naye nga buli muntu olina okubanga okimanyi nti munno oba omwetaaga mu buli ngeri yenna oba oli munene weetaaga omutono oba oli muwanvu weetaaga omumpi oba oli mumpi weetaaga omuwanvu so yensonga ng'eyo teri muntu yeemalirira bw'omu ng'ekintu kyetaaze kuba kya gurupu singa ttiimu y'omupiira balonda omu owakabi asobola osamba n'asamba ne bagamba nti agundi kati yaliko ne bamuteeka mu kisaawe n'atakenga ttiimu eri endala yonna yonna naye mulina kukwataganira wamu ng'ekitole so olwaleero ndowooza pulogulaamu eno mbadde ne munnange ajala wa mami we tukoze ffenna si bwe kiri si kyekyo we tukoze ne ajala wa mami era pulogulaamu nga bulijjo guno omwaka
emanyi munange omwaka guba guggwako guyina bye guleetera bwe guba gugenda n'ogutandika guyina bwe gubeera kati guna yagutandise bw'atyo mwe yembeera mwe yagutandikidde yembeera ye kati so tomanya Mukama Katonda tumanya ajja teekawo era embeera endala weekityo so mulabe Watonazi Media kwebazizza nnyo kubanga tubeerawo era kati tugenda sukkawo wano mubeere bulungi mweraba